Musisi asse abantu 19,000 mu ggwanga erya Turkey era nga abaana n'abantu abakulu n'abakadde abasinga bafudde. Ngenda batwalako mu butambi obumu naye obutambi buno bw'onooba oli wa mutima mutono oyinza obutabulaba, bw'onooba oyina emmeeme embi obutambi buno oyinza obutabulaba. Anti Musisi agoyaagoyeza bali bannanga abatugumbudde, abasse, ebizimbe bigudde, emmotoka ku makubo ne zifuna obubenje. Ngenda batwalako mu butambi obwo nammwe mubwekkaanye naye nga ekisinga mu byonna kwe kusabira baganda baffe abali e Turkey. Mujjukire nti Turkey nayo waliyo baganda baffe abaddugavu nga ffe mu kkala. Tetusaba nga tusinziira ku kkala, katusabire bonna bonna abaliyo kubanga buli bulamu bw'omuntu bwetaagisa ate era nga bwa mugaso. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange ng'okozesa ekigambo subscribe, kwata ku notification bell, commentinga ng'okozesa erinnya lyo, buli kifo mw'oli tujja kubanga tukutumirako. Abali mu Saudi Arabia mbatumiddeko nnyo, abali e Dubai, e Qatar, Jordan, Oman mbaagala nnyo, abali e Uganda mwebale kubanga mutwekuumirako. Mukijjukire nti mwe abali mu Saudi Arabia Honorable yatuuse dda, nsaba mubeere nga mutegeka ebibuuzo byammwe, mutegeke biki bye mugenda omugamba mu reporting eyo ebizibu ebibasumbuwa. Mwogereko ku embassy, mwogereko ku embassy abeere ng'agikyalamuko, agendeko ku deportation center gye batwala abaganda baffe abo ng'abaagala okudda ewaka akyaleyoko. Anti twakitegedde nti eyo nayo wali obulwadde obutta okufaako obufi, ate ne tukitegeera nti ku embassy wali abawala abajjudde Abannayuganda nga bali mbuto, ate nga bali mbuto zaabo abakola ku embassy. Twagala mumukake abeere ng'agendayoko, atuukeyoko ne companies entono ze mumanyi ze muvaamu muzimugambe bwe ziri asobole okutuuka. Jjukira nti yenze Sheila Adita, kansooke mbatwaleko ku mu butambi bwenjogerako ate era tukomewo. Tuli wano abantu abakuŋŋaanidde bonna bafiiriddwako abantu baabwe. We tukyali tewali kigenda mu maaso, tewali njawulo yonna, tewali kye twafunye yadde. Nga bwe mulaba abantu naffe we tuli. Ekisinga okwasa ennaku enguudo baazizibye, tetusobola kutambula. Tetusobola kutambula, buli kimu kiggale. Abantu bakyali mu bbajjayo, empewo nnyingi. Ngono gwabaddewo, ice yabaddewo oyo. Empewo nnyingi naye kati tufulumyemu genda funa ku kyakunywa ng'amazzi. Tusanga bagaba amazzi batuwe ku mazzi. So yeyo embeera ekyagenda mu maaso. Mikwano gyaffe mwebale tubeererawo, abasobodde okutuusa ku maama wange message, abankubiddeko, buli omu mwebaza mu kiti kye. Mwebaza mukwano gwaffe abadde ku live n'atugamba tugende mu katenti kali. Tutuuse wano ku poliisi, batugambye tulindeko eddakiika 10 bagenda tutwala tukole statement, then we tunaaba tumaze mbu bagenda tutwala ku ssomero erimu ennaku 2 tuveeyo tukomewo ku kizimbe we tusula babale abantu. Akayimotoka kajjudde, okalaba kajjudde, kyova batuyimiriza wano. Baza basooka kutwalayo abo naye nga si byangu bamikwano, mutusabire. Mbeera si ya mulembe, babatutte olwedde kagenda vuga. Neyanza mukwano abadde ku live yange n'angamba tujje wano tukole statement, gwasinga bambi. Bwe buno obumu ku butambi kansooke nakugamba kitalo nnyo ddala eri abo bonna munnange abafiiriddwa abantu baabwe mu kino
mu kino ekikanga bwekyazze ekya Musisi. Mwabatamanyi Musisi yono asobola okuyuuguumya wansi wonna gwe tuyita earthquake mu lulimi oluzungu. Munnange yagwiridde eggwanga lya Turkey bw'atyo n'ayiwa ebizimbe bizinesi z'abantu ne zifa, emirimu gy'abantu ne gifa, obulamu bw'abantu ne buggwawo, era nga obutambi obwo bw'olabye baganda baffe bangi nnyo baagala kubanga bafuna we babeera, tebakyalina mayumba we basula, tebakyalina mirimu gye bakola, ate nga n'amakubo gonna bagaggadde bataddewo block eri abantu bonna baleme kubanga bafuluma eggwanga lya Turkey ogenda mu ggwanga eddala. Awo simanyi kiki babala lwaki baggalawo, bandirese abantu ne babeera nga batambula. Ebyo byonna tujja bimanya gye bujeeyo maaso, katulindirire tulabe updates. Byonna ebinaatuukamu nja kubeera nga mbibatuusaako. Towerabira ku subscribinga, ku likinga, ku commentinga, embagala nnyo.